Wiki ewedde Amataba gasalako eggombolola y'Eweera Mulemo mu disitulikiti y'Entoloko omugga Semulike bwe gwabooga amazzi ne ganjaalira mu byalo 6. Olunaku lw'eggulo omugga guno gweyongedde okubooga era ng'abantu kati batandise okudduka ku byalo byabwe era we tutuukiddeyo nga basibamu ebyanguwa. Abamu oluvannyuma lw'okufiirwa ebintu byabwe nga tebalina buddukiro tubasanze beebisse matundubaale wakati mu luguudo awakyali awakalo n'ebisolo byabwe. Ebintu byona bigenzire, embuzi, embwa, enkoko, enzangu, buli kantu koona. Esafuriya zaitu zona zigenzire nyo nagirege emitwaro yange 10 bakama bange nkanyonde mukazi mfakati tinyina buyambi nyina abana mfuzi. Kandi maizi gakizire kusinga ga buli kiro. Maizi gazire ga mani gaite enkoko, gaite embuzi, gatware ebintu, katoli mwatugabiri jeri yagenda. Evere mwatugabire byagenda bena abandi abasazina abantu bengi turayire mu rugudo kandi turayire n'ebintu ebibi bimone byokura byenzoka nkebyo abasazina bilisibo byaitu tubina nambra kuliera basabye gavumenti okubadduukirira. So abantu bali mu mbeere gumangaine muno nibetaaga obukonyezi bw'abantu. Abantu nibarara mu kisaka, abantu nibatalibana, tebaina nakuhemba omuro, tebaina nku, tebaina byokulya. Bozo gavumenti tubesengereza mutukolo buyambi tu abantu taiza kufwa tuli kubi. Mutuyambe muno mutuyambe tinambe turaja amaizi mengi muno. Abana bonka mbamirwa amaizi no kwatakana kagenda kuno kwatakana kagenda kuno. Ye ssentebe w'eggombolola y'Eweera Mulemo Stephen Asaba agamba wadde baludde nga balombibwa amataba naye kino kisusse. Gona atigatira amaju erosiz nyingi zona almost 90%. Gana amaizi gaizire tukagagaroraga kazana turora amaizi gali mengi muno kandi enzura numurora necyaguko so nikimaisa for 2 days runde bironka bisatu oja kusanga tena amaizi gayongira abantu nga baterana hambere bala basigaire. Asaba abakungu ba gavumenti balambuleko ekitundu kino basobole okusalira abantu bana amagezi. Gavumenti iza haguraho nderole amaizi gano yasobore gabara kurungi ako amaizi gano karanga tera nabaha abantu byokule nabahake batakamanyira amaizi gano kisobora kubayama nkimaisa ngajja kungubanga tutera buli kiro. Era yagala ab'ekkuumiro ly'ebisolo erya Semuliki libawe ekitundu ku ttaka lyabwe abalunzi basobole okugira nga bakuumirawo ebisolo byabwe. Ente nazine ekizibu tuzina mbere zikulyera. Bene nsaba government esobole kutuyamba oba na game maybe abantu basobole kulisizamu ente zabo mukere kake bakazigara okuba ente zazino zijja kuyamu enono zijja kurugamu. RDC w'Entoloko John Zimugabirwe alabudde abantu abakyalemedde mu bitundu bino okubyamuka. Obwera muri atini kyasigara obwera horesa ku county control COVID. We don't encourage anybody to remain on the road. Although it is a bit risky, you don't know what is coming tomorrow. But people are hesitant. You're not moving from home. What do you carry and what do you leave? So they are stuck to see they know that if they left, their goods will be carried over the night. District y'Entoloko ezeetawanyizibwa amataba okuviira ddala mu mwaka gwa 2019.